oli yayimba Uganda mpya. Oli yayimba Uganda mpya. Mathias Olukagga yayimba Uganda empya ng'oyimbye ensi empya. Kunga Swaga bino byebimu ku ebyo ebiribeera mu Uganda empya ng'omukulembeze omujja amaze okutuuzibwa. Bingi byengenda okumenya omukulembeze byajja okutukolera byerabidde omugulu gwe batumye okuyimba. Ekirisooka okukolwa kwe kuddiza Buganda eno ebyayo ebibadde byabbibwa abafuzi ababadde abalyake. Alizaawo federo enfuga ey'ebitundu tukulaakulanye Uganda tubenga abazungu. Ensi libaamu amasanyu walibaawo obutale obumala nga ne bw'olima akamere ofunamu akasente. Emmwanyi liddayo katale eririnnye ebbeeyi ndayira nga n'abalima vanira mulyanga baloodi. Bamba liddamu okulabwa nga bwe twamulinanga emabega. Alizaawo ebyagi tewaliba kufanjala. Abasomesa muddemu essuubi wano bwali bamaze okulayira mulisasibwa mudde temuliddamu kukaaba. Ab'amagye muwagire enkyukakyuka mulisulako ng'abantu mwongezebwa omusaala mubeeko obulungi. Abasawo muyambye ennyo eggwanga naye ng'ati wali abafaku mbasuubiza mu nsi empya muliryanga baloodi. Abanyankole muddemu essuubi obwakabaka eyo bukomawo mwetegefu okubuza nga amaze okutuuzibwa. Mulonde bulungi mu nsi empya teri bakaaba. Mulonde bulungi mu nsi empya teri bakaaba. Timutunda akalulu muzire ssente tununule ebyaffe. Yeeyamye okuzza eddembe ly'obuntu bwali batuuse. Tewalibaawo okusosolebwa nga tuli mu nsi empya. Okumalawo obuli bw'enguzi nakyo yeeyamye kikola. Abakozesa obubi ssente za gavumenti yeeyamye obbasibwa. Okuzzaawo obumu eri bannayuganda kiri mu ntegeka. Agenda kubaga amateeka ng'ate galina otugasa. Bannansi okukozesa ebintu bya gavumenti ku bwereere. Tulyesiima nga tuli mu nsi empya n'okutandikawo emirimu obukadde 10 ery'ensi eno. Abasoma n'ababulwa emirimu tugende mu nsi empya. Ekyo kiri mu ntegeka. Yeeyamye obikola. Okumalawo ekibbattaka yeeyamye okukozesa amaanyi. Obutonde bw'ensi balibuzannyisa mulifuna ebyammwe. Okutumbula tekinologi wano sayansi biri mu ntegeka. Agenda teekawo omusaala nga buli azaalibwa afuna ssente. Abakyala muzaale nnyo mu nsi empya teri bakaaba. Omwana akula mugagga nga ne paasipooti za bwereere. Endagamuntu nga ya myaka terikome yaffe. Gavumenti erizimba enju ez'obwereere nga banaku ebagabira ezo. Amafuta galiko ebbeeyi amasannyalaze saako n'amazzi. Ne mutuguza ebyaffe. Gavumenti eno ku luno mulonde bulungi mu nsi empya teri bakaaba. Mulonde bulungi mu nsi empya teri bakaaba. Timutunda akalulu muzire ssente tununule ebyaffe. Bino byensembyayo ebikulu ebiriba mu nsi ey'empya. Tewalibaawo kusosolwa mu mawanga n'amadiini. Amakomera galibaamu abo abazza emisango abaasibirwa obwereere balina okuteebwa. Ebyobulambuzi eri abannansi biriba bya bwereere nga wadde ku mulembe guno batuggyeko akasente. Enguudo yeeyamye zikola tuwonejjamu tukolenga emirimu. Tuwone n'obubenje ensi ewona okukaaba. Agenda kukendeeza emisolo abasuubula tufunenga emirembe. Abavubi muddemu okukola ku b'ennyanja yaffe. Bamalaaya balenga ebyammwe yeeyamye okubafunira ekifo we mubeera. Azimbe malaaya akeedi mwetundira omwo. Ng'okukusanga ku mbalaza muli okwona obupaloolenga ojja kusibwa amayisa mu nsi empya.
mujja kuba n'ekibuga nga kiteekeddwako ennamba mweyubbi 13 mubeere ne poliisi nga mulina n'endagamuntu ng'ayagala okukola obwamalaaya yingira akeeti byebyo bye byatumye omukulu nga byatuddwa omukulembeze bwe nnalabye tabimazeeyo n'ensalawo mbirambike oba engeri gy'ali mu kalulu ng'obwabbize bwamusukkako manifesito y'eggwanga yagisomako bitundu awo enkomye ku luno protestive vote gifuula ensonga mulonde bulungi tugende mu nsi empya kunzika nsaba bamweyana Kyagulanyi mumpeera omukisa naye bw'obanga otuuse tondyangamu olukwe wakiri olimpa obwa gavana nentutumula obuwangwa n'ennono ndibaako kyennyamba mu nsi ensuubize bajjajja nsaba Walukagga Busiro mumumpeera omukisa bamanye nti ne kadongo kamu naffe twasoma mulonde bulungi mu nsi empya teri bakaaba mulonde bulungi mu nsi empya teri bakaaba temutunda akalulu muzire ssente tununule ebyaffe obwedda bwe mbagamba yono Kyagulanyi yeyamye bikola kunga bwe nayingirawo baŋŋaana okuyimba oluyimba lwe bayita tukwate enkumbi abaalina microphone abaali ku program sijja boogera manyi baŋŋaana kuba gino yali atudde eri ng'atulaba ne bampita ne baŋŋaana okuyimba oluyimba tukwate enkumbi ne bagamba yimba bintu bizibu era lwe nasampolinga naye ng'akakodyo kaali nti senga nalukubaawo geno sente yali amaze ozimpa nali mmaze okusuula naye bali olw'okuba byali mu ddiiru nga bw'obimanyi nze gwe owangula ku 100 ntwala 3 okitegedde bulungi kakati ekyaju kyayisa NRM kwegamba ekigendererwa tekyali kyakukyawa kala ya yero n'ekibiina ng'erinnya nti NRM si kyekibi wabula abakirimu baluvu abali mu NRM baluvu malinnya gatukolenga abantu tubaako entertainment onakayimba ekirwadde kya yero soko bawamu ku kirwadde kubogeza nga nti ekyatukyaya kyona kyenaalem si kukyawa kala ya yero naye kati twatuuka ne tufuuka nga ne yero kivumu era nenkola nti ssebo Kyagulanyiikira tugeme abaana ekirwadde kya yero kino kiremu bazisa ofunda ne redi ayomyuka amaaso Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde embulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onookyeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti gw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje kkalu kubanga olunaku kansiraatu ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 75293946 olwo obenga Ssempoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Tweyanziza nnyo tweyanzeege gwatulaba ku emboozi mu UG Geoffrey Mayanja gegange sebo nziriza ku monitor eyo webale kutulaba ndi wano ne Asani Nduga bamweyana gwendi naye olunaku olwaleero tuze tuwayemuko ku mboozi oluyimba alutadde olunaku olwaleero oluyimba ensempya oluyimba ensempya yalutadde oluyimba luno lwogera bingi nnyo ebyo ebikwata ku nsi empya oba ebigenda okukolebwa ekibiina kya NUP era nga yasinzira mu manifesto ya NUP okulaba nga afulumya oluyimba olwo oluteeketeeke obulungi olulaga ebyo ebigenda okukolebwa ebinaakolebwa n'okusiga ekifaananyi
Uganda empya nga bw'enaabeera oba ensi empya nga bw'enaabeera. Kale gwe tuli nayo nako olwaleero sooka onzikirize yakubuuzi ku kacayi kamaze dda okusoma kabulako omugaati gwa bbata service ekolako manyi kawulu kagezi kasiiba njala naye nga kyekiriwo ate wali kyamaanyi mpozi gwe kati wano mba mailakisi wano mba kacaayi bwinywa bwaggwamu bwe baleeta mutabani wange ali ku nkwa kyemukuba baagala kwakutta akati wansi awo kwakyekutta akati oli wa kacaayi nze mba kacaayi wano bamweyana bw'aba kujjoba ate olwo naakuba ku miti bagabugambye anywedde ekiveera kiramba ate nga balaba otegeera yogayi obwedda aguteekawa naye nga bwe bityo bitambula kacaayi kali wano amiina naye nga mugamba mutya bannayuganda bali kiriya ndowooza struggle bagitambuza pulezidenti mulabye embalala nga ekintu kya ttabbu nnyo nga kyamaanyi era kati naffe tumulinze mu buddu wali era nadde njagala ayitire ku lubiri asooka akume mu byoto ate disi yagambye tagenda kumukkiriza bw'aba agenda ku gundi bw'aba agenda kulukolera wali mu kibuga wakati bagiyita square ki kati bagiyitaani ayagala freedom square ayagala tukikolerewa owange yamanyi naye agamba nti agambye mbu president wanaawalaze empaka Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu ng'amukwata ate yanaaba asoose kiringa kugamba mbu kiringa mukazi kuŋŋamba nja kunoba ewuwo n'otamala kumbuuza abaakanoba bameka otegedde kati naye byaliko oli baamukwatakwata dda abisuubira waliwo bagamba ekijjooma nkinyaga bitono naye nga mukwata ngaani anti kwewaŋŋamya abanaku kwekina mu nze kasiba nti atalina muguwa waka kati omukwate ngaani nga pole ali awo yeewera okwate mukamaawo oli akimanyi ffe bakamaawe ate bananga ayagala amawulire omusajja oyo aladisi we Masaka oyo akola press conference azakeena alinga alina amugoba si kibi anoonya linnya buli omu mu bizinensi ye mwafunire erinnya n'akajja ffe tetulinaako buzibu kuba tuli bannabuddu amaka tugazimbye Masaka amasabo gali eyo ate tetujjagana kwogera mazima olw'okuba abaaladisi gye bali kubanga si be baasamira empewo zaffe amazima gabe mazima tisi yabaagenda okusooka okukwata Kyagulanyi kati ate ne Kyagulanyi naye alinze buli nzaga ekijjooma nkinyaga bitono abisuubira ebyomukwata si bipya okitegedde bulungi kakati ekirala RDC alina okumanya baani bakamaabe abamusasula bayinza okuba nga bakola mu ofiisi zaffe kuba ffe gavumenti bw'obeera mu ofiisi nga twakuwa obwemupi twakuwa obwa pulezidenti entebe ogirimu oli mu kansala meeya RDC diso DPC muba mukolera ffe abannayuganda kitegeeza ffe tuvaako emisolo ffe tulima emmere mulya nnimire temulima bamulya nnimire kati byonna biva waffe kati kitegeeza mulina otuwa katiibwa bakulu bali be mulabanga ababawa ssente ate babawa ziva mu ffe be mutulugunya kitegedde so kati teyeesunga nnyo okukwata Kyagulanyi ayinza okumuyita mu ngalo oli omwana yasamira ate n'aladisi tuyinza omumuloga ku olwo n'alwala olubuto mugenda Kyagulanyi agenda okujja nga aladisi ali eri ng'embiro zimuli bubi naye ng'embiro zimuli bubi toja agifuluma agiddamu tunaabakolera kifa atalina mmundu era nze mbabuulira nze bonna erijjamu omumpi waakoma waakwata nga nkwata mu bibbu gwe wonteegera wano nze nga nkulinda eri nze kuva dda nayina effujjo onkubira ku luzzi amayinja nga tuuma mu lujja waka oba oyitawo nga nze nkasuka gagavuga kakati nabo tujja kubateega bwe mutulindira eno n'emmundu zammwe bitiya gaasi nga wali mbu bajjajja tuwagala luba wakwata mwoyo owaaye oluyimba ensi empya lufulumya olunaku olwaleero
mbadde nsaba osooka otuwamulwa kibayita akapera badde banaatera engeri oluyimba gye lutambulamu oli yayimba Uganda mpya oli yayimba Uganda mpya yimbye ensi mpya. Mathias Olukagga yayimba Uganda empya ng'oyimbye ensi empya ki ekiri enjawulo kyeri wakati wa Uganda empya n'ensi empya message y'emu nti nze nayagadde kumalayo manifesto y'omukulu ngiyimbe mu bulambulukufu bwayo oli yagiyimba ng'era omutume bw'abeera n'ayimbako byayimbye naye nze ne mmanya nti engeri gyali bize mu kunoonya akalulu ka Busiro nze kammaleyo kuba ate nze obudde mbuyina nenjiyimba era nagirambise n'endongo nenjiwa eri yennyini yalagirwa kakati abantu bo be banaagamba nti owaayi manifesto eweddeyo oba ate waliyo ebibuzeemu kapa agenda atandikira buli muntu bw'anaalaba nga waliwo ebibuzeemu naye byalaba nga nabo batandikira nga olwowana ekiseera bwe kyatukawo ne wekyakyaka emabegako eri abayimbi bakadonkamu mwefunyirire okuyimba ennyimba z'ebyobulimi okuziweereza sale mu sale ono naayimba oli naayimba ono naayimba oli so waliwo ba ne competition yawo kibayimba nnyo teri kinyumanga kuyimba ng'otegedde nti w'olumalira waliyo akakadde oba obubiri kati awe balina ottiira ffe abayimba nga tetusuubira kusasulwa naye nga tulabirawo nga bakufuuyeeyo omutwalo ne bakugula egindi okitegedde kati nze ebyo ebyagundi ebya genosale byalimu empaka naye ye yalina kyanoonya mu bayimbi ate bo kye bataamanya yali anoonya ebintu bibiri yali ayagala bayimba ennyimba z'obulimi ate bazikole zividiyo bazibunye Uganda abantu bategeere wealth creation kyekola bayimbe abantu bategeere okulima n'okulunda bategeere ne gye balina okunoona obuyambi okitegedde kakati bo we bayimba batunuulira nnyo ssente zebagenda okufuna zebagenda okuwangula naye nga ye yalina tageti bbiri yabadda mu kuwaana ye muyimbe ensi mugisomesa okulima n'okulunda ekirala ng'anoonya ani asinga banne kati ye yali ayagala bateerewo wabusente be bawangula naye ennyimba zifulume nga 100 kuba mugezi era nange bwe namanya bapapa ne bayimba naye ku nnyimba zonna ezawangula mu kalulu ako sebata yawangula ne bamubuuza yawangula ne Sega wanaafuna naye njagala tugende ku YouTube oba TikTok tunoonye wano bwe babuuza muyimbi ki wakadonkamu yali ayimbye oluyimba lw'obulimi bajja kuleetera olwa Muzeeyi Sebata enkumbi eyamba bakuleetera olwanduga tukwate enkumbi endaluba zaalagawa bo balabika we bawangula ssente ne bagamba kiwedde mukulu yadde atuyise tuwakka ssente kumbe yali abayise kusomesa ggwanga nze kye navaayo ne nambika era oluyimba olwanga oluwulira nasomesa kye mulina okukola n'omugaso gwakyo era nze nali mpangudde empaka ezo mu lo bwe twali ekapeeka ku mukolo Jenusalero yali agenda okugaba ssente bwe nayingirawo baŋŋaana okuyimba oluyimba lwe bayita tukwate enkumbi abaalina microphone abaali ku program sijja boogera manyi baŋŋaana kuba Jeno yali atudde eri ng'atulaba ne bampita ne baŋŋaana okuyimba oluyimba tukwate enkumbi ne bagamba yimba bintu bizibu era lwe nasampolinga naye ng'akakodyo kaali nti senga nalukubaawo Jeno sente yali amaze ozimpa nali mmaze okusuula naye bali olw'okuba byali mu ddiiru nga bw'obimanyi nze gwe owangula ku 100 ntwala 3 gwewe nkuwa ekyokubiri ku 100 ntwala 2 okitegedde bulungi kati ebyo byalimu nawulira mbu Muzeeyi Sebata bamubuuza sabo gwe owangudde nti ye essente zino tuzikuwe mu kaashi tuziteeke ku akawunti n'agamba sente mugaze ne muzimpa kaashi muteke ku akawunti olwo nga abamubanja bali wansi wa stage wali bamulinze n'abazze omulyako n'abazze okumulyako baali balina omutegeererawo baziteme naye yali muyaayi yaziteeka ku akawunti kati nga yakutegeerera ago oba wamugaa percentage ntwala 3 ku 100 wadde mbokuwa 15 kale roope wasale Sebata yanzibye kati abo abasajja nabo gye bali naye nga ekituufu Muzeeyi Sebata yali alwanirira amajage so nga ate eriyo ffe nze emmoto eyange bwe tuteesa nti ku 100 ntwala 5 mba njagala ogafuna ekikuleetere n'okunoonya omulimu omulala
ng'okimanyi nti ono alya n'ono alya yemmere ekola ki yemmere egenda ekyova olaba nze abaleeta emirimu ewange mubuulizaawo ofunye omulimu gwa miliyoni 2 oyinako mmeka nze nkusasula oba bali bw'oŋŋamba nti asiriiko ize bw'oŋŋamba nti kwendi nga tuteesa otwalako mmeka oba seekyo nga ndaba tezimala nga nkugamba gamba oli atwongeremu bw'oba kwoli kati ekyo abantu balina okumanya nti buli woba n'abakulyako abangi owangaalira mu byenfuna okitegedde so ebyo tukwata enkumbi oluyimba olwange baliyita tukwata enkumbi era lwe lusinze okutambula ndowooza ne vidiyo nze nasinga okukola vidiyo ennungi naye ng'ate nze saafuna $5 mu mpaka ezo banzibikira wali era abo oba ojjukira nnyo ku olwo Genosale yagamba omuwanguzi mumanyi naye sente tuzigabe wano n'akyusa teyazigaba ku olwo bo baagamba nedda tozigabira wano nga bategedde nti ye omuwanguzi amaze omulaba ebyalimu obuvuyo bungi kati ebyo nga bwe byatambula bwe bityo bye byakunyiza n'okyawa gavumenti eno n'okutuusa kati sisobola kukyawa gavumenti kuba nze gavumenti obadde tokimanyi nti gwe gavumenti kale okukyawa NRM Mwami Museveni nakyawa bakulembeze abali mu buyinza kuviira ddala kwero si wano kansala buli ali mu buyinza ng'oliwe NRM mutufuze bubi yensonga lwaki nabakyawa eyo kitegedde bulungi so saabakyawa lwabiri kuba biri nze wadde tebampa naye YouTube yange yasigala empaka sente oluyimba views we zijja nakati lukyakola ne bwendifu abaana abange bagenda sigala ka YouTube bakafunamu kati situnuulira biri kuba ne bebaziwa zabaggwako naye nze nkyafuna era nebaza nnyo Genosale yatuwa omulamu tukwate enkumbi ze nagukola mu bizi okitegedde bulungi kakati ekyakyayisa NRM kwegamba ekigendererwa tekyali kyakukyawa kala ya yero n'ekibiina ng'erinnya nti NRM si kyekibi wabula abakirimu baluvu abali mu NRM baluvu balinnya gatukolenga amatoto baku entertainment ona akayimba ekirwadde kya yero so kubamu ku kirwadde kubogeza nga nti ekyatukyaya kya NRM si kukyawa kala ya yero naye kati twatuuka ne tufuuka nga ne yero kivumu era naye nkola nti ssebo okyagulanyiikira tugeme abaana ekirwadde kya yero kino kiremu bazisa ofunda ne redi ayomyuka amaaso ekirwadde kya yero tetukiwa gaapu okitegedde nti kati yero tetulina giwa gaapu wano kubanga twamanya nti yero kati ye virus nti buli ayingira yero alwala bakusindika kugenda kugulira bantu kuwa bantu nkumbi na nsigo bawona okutembeya obumasu gwogenze otuttemu baana bo London na kugula nyumba gye banaddukira ng'ensi ekufunzizza kitegeeza gwoba oyambye abantu bana naye ne weerabira nti oyina abantu kibanga owa bbaasi okutaasa owa booda ali ku kkubo omu natta abantu 65 abali mu bbaasi ye ti owugula owa booda olemu mutta notta abali mu bbaasi bonna naye ng'obadde otaasa omuntu so nga ate etteeka ly'omuvuzi ligamba nti okutta abaana abali mu mmoloka kuba omu alemedde ku kkubo otaase bano kubanga be bawa omusolo okitegedde kakati gwe bakuwadde otugabire ensigo enkumbi tuleme okutembeya obumaasi tufune sente ate gwe otuttemu baana bo bana London kugenda kubafunira mayumba kitegeeza oba owonyezza omu notta abantu 6 kati ensobi eri mu NRM kati ffe kyekyatunyiiza ennyimba ne tuzikuba tulabe oba banaawulira naye beefudde bannampulira zibi muba mukyayombera ow'ebitaano bw'ate baabongedde 6 ebina bannange segedde lwakuba kati otuuka n'ogamba betutaakube be balina emmundu be balina emiggo balaalu be balina busaale be balina tiyagaasi kati nga gwe olina kulwanako kyolwanyi oba omumpi waakoma waakwata ebirano birekera Katonda kale kati tugende ku luyimba ensi empya mbadde nsaba tutundye ebimu ku ebyo ebigambo ebiri mu luyimba era nga bwe lwatambudde nga bwe luli naye nga tunala tutandika mbadde nsaba osiko tuweko ku layini ezisookerwako oliriza nti ebyo bye bimu ku ebyo
ebiribeeramu Uganda empya ng'omukulembeze omujja amaze okutuuzibwa. Bingi bye ŋŋenda okubawa omukulembeze byajja okutukolera byerabidde omukulu gwe batumye okuyimba. Ekirisooka okukolwa kwe kuddiza Buganda eno ebyayo ebyali byabbibwa abafuzi ababadde abalyake. Okitegedde? Abasomesa muddemu essuubi. Babanja. Okitegedde? Mubadde mususse okukaaba. Ndayiro ono bwatuuzibwa muliryanga baloodi. Ab'amagye muwagire enkyukakyuka mulisulako ng'abantu kuba basuula bubi. Okitegedde? Era mu maaso eyo nga luggwa twagambye ensi empya Uganda yaffe gye tuyise ensi kuba yensi yaffe. Ensi empya tugenda kugoba abaana bano abeetundira ku mbalaza z'abantu n'osaa ku dduuka lyo oluggalawo genda eka ye kweyateeka naye bamuyimiriza okwo. Tugenda kuzimba Malaya Arcade. Ng'eri awo gwe yeetaaze oyingira buyingizi mu arcade. Malaya Arcade bw'omala okusoma gwe nolanga omulimu otutte gwakuwa Malaya atukuwa endagamuntu eyamu. Era ekizimbe tujja kiteekako B13. Bwe bakubira akasimu nti owaayo oliridde abo banyonyola otya nti ndi ku Malaya Arcade. Ensi yonna eba ekimanyi kiteri Malaya alina kubeera Nakasero oba Nateete. Babeera mu Malaya Arcade. Gitwale nga unagaa nti bali Kibuye. Nti baba bali ku Gazaland. Baba ku Gazaland. Kakati ng'omuntu okuyingira mu Gazaland ayita ku poliisi n'emukyeki nga talina kissi. Ne bubeefuka. Ne balaga yendaga muntu nti oli Malaya oba ozze kugula. Nakikodoga kyange kyanyumiza embozi gye buvuddeko awo. Ekinga nga Geoffrey nze n'okulwo nasooka okugenda okwegezaamu mbu Malaya. Siri kiddira. Natuukayo wali eri nga ntuuka n'embisa nga abakazi nga basimbye layini bati. Nga kuliko ekinene kiti kirina akabina. Ne ngamba kampambane na kino. Ne tukkaanya ne kigamba 15 ngenda kukusanyusa bulungi. Ne beeyo kyakasenge. Kati lodi mbw atuukayo ayagala omukyala ajjemu engoye zonna ateeka wali. Amuweeweete n'omuweeweete. Amala lumansinge emimwa gikoonagane wabigalo. Ayiteko eno emukono. Kyamugamba muggwa ani gw'omanyiira ni mukazi wo. Omanyi ntambuddeko ku bizinga. Nze nalaba ekigambo bizinga. Anti buli mukazi ali ku bizinga ne bw'aba yazze emyaka 5 nga gy'amaze ku kizinga. Bw'omubuuza omaze ebbanga kikunagana nazze eggulo. Olemega nti yeetunze nnyo. Akugamba nazze eggulo okuva e Kampala. Naye ng'era alinako n'omwana ow'emyaka 14 asomedde okwo atalabangako ku lukalu. Naye ng'akugamba nazze eggulo. Naye nga naye bw'omutumulira olabira ddala nti kuli kwazaalibwa. Naye tayagala kulaga nti buli mukazi aliyo abasinga beetunda. Ku 10 osangako 2 abafumba abagumidde ate nga nabo bayita mu bumooli. Olw'okuba nti baba baavu ng'ate balaba abazivuba bazirina bazigabanga balalu. Kakati lwaki nkuleetedde kasitoola ako bw'onyumiza ekibuuzi nyina omwana gwentambula naye awo. Omulenzi oyo Munyarwanda omanyi naye famire ye kati yamugoba nze ndabirira. Bamugobaga mbwawe yenda kuliyawa simanyi okolagana n'aba-NUP kagenda tukugobye mbwaggwe. Ne bamugobe waawo. Kakati era tumaze emyaka 8 ndi naye. Naye omulenzi oyo naye bwe yeegomba yalinga kyaliwo yagenda ku mabiita awo. Ng'agenze okutemesa mbunno ffe abakwana butumala obudde. Ne ssente mbumba omukazi osobola omuwa akakadde n'obubiri nga tannaba kukuwa by'oyagala. Oluusi nga tagenda kufumbirwa naye n'akumalira obudde kati ye tabyagala. Kati n'agenda ku mabiito okutemesa era naye yali asuubira nti bagenda mulabirira neerabira nti awaddeyo 15,000 ate oli ayagala aweze abantu 40 kyemitwalo ameka 2 kati gozze ne 15,000 oyagala okutwala eddakiika 3 ez'okulomansinga ogyemu engoye ziteekebwa naawe ezizo zimaleko. Okitegedde ati bamukubirayo n'empi ng'asaba ssente ze bazimuddize. Lodi yasaba ssente olwokuba talomansinze. Gwe bamukubirayo n'empi anti wode esooka tonkwatako. Tonkwatako yadde mu kiwato nti okukwatako buli kyokwatako se tonkwatako tonkisinga tolomansinga
ate buno bwammwe bwe mukozesa buno obupiira obwo mukalimpitawa yakakwambaza okitegedde bulungi kakati ate nakupimirako eddakiika tojja mugaa nti owaayi sinnakuta ye yakupimira kakati eddakiika zibadde 25 kusinza ku 15 oba ddakiika 10 vaayo n'abalala bakola ki beetaaga kakati omulenzi oyo yawunzika bayombye ne bamubirayo ate balinga majje omu wagambye omanyi balinga ba South Africa South Africa oli wagamba yekaale n'oli ne wabayoza bintu abivaako ajja amanya waliwo olutalo kati baali bamuleese talinnya se ate twalina bakuumi bano bentambula nabo yali awedde baali bajja mukuba n'endala bazimuggyemu so kati abagenda eyo okutemesa mugende nga muyiza amateeka ate ne bamalayo baliyambeko abantu abakola emirimu egyo abo abajja eyo gye muli mubayambe mubaterewo akapande kati nze ku mbuga yange bw'otuuka omwana olumala okukukasira akutuuza alina akusomera amateeka g'embuga nga bwe gali tebawandula mu mbuga ya jjajja bw'oba oyagala okufuwa emmindi yo bakuwa akacupa muwandula bw'oba oyagala kafuluma naye ekikoyo kireka ku mulyango okyambala oyingira yambalako bulungi tebayingira tebali mu kikoyo bakkanzu ne bwojja ne mukazi wo mu mbuga tebasula mu buliri bumu omulenzi n'omukazi muyinza okubirinja obbakwane mwonoona olubiri lwaffe kati ago amateeka gabeerawo kati nabo bateekebwa amateeka muntu ayimire wali agasoma galina eddala ekooti sika amateeka ngenze agenda okujja nga gamanyi so si byakumubba bubbi naye kati tebalina mateeka naye ate baagala nnyo mugoberera amateeka ge batabasomedde okitegedde so abagula mugule nga mwekubire ku nduulu era genda ng'okimanyi titeba kulomansinga teri kugenda wabigalo okitegedde eriamu abagala okugenda ku bitaala wali wabbakulu muba munoonya ki naye munange abayaaye ate ekibiina ekirungi kikubula olye bwajja nga kugamba ate nze nagula sabbuuni balina busabbuuni buno obutono bwe bagula bwe banaabisa kakati nogamba owakasabbuuni mu maduuka bwe naagaana abaana okugenda eno owakasabbuuni eno bano bajja kuba bafa obwavu ate bwe ŋŋaana abaana okugenda kasabbuuni ate neeno kasabbuuni abamaduuka bafa obwavu kati tukole tutya ekyo nakyo kibuuzo kati awo abavubuka bwe babakubiriza okuwasa nti funa bw'obanga osobola okubeezaawo omukyala kusula kulya kutetekanya bulamu ng'osobola mubeezaawo kanti wasa owona ebyo byonna ate n'omuwulu asobola osula enjala ati ffe nakubanga bulooka eruba wawali n'ebiseera bwe natambuliza Cutex watambuzako ku Cutex yabuuze konkoma amayuuga gwomanyi emirimu gyenkozi ng'osiiga abakyala gwe mulimu gwensinga okutegeera bangamba nti abasiga Cutex abavuka basiga Cutex bwe bakyasinza okulingiza abakyala ku mizigo era nnyomba nabo bulijjo osanga esajja ddene nga ggwe naye nga lirina akatebe kalinga poti y'omuto lituula liti nimbu ne likutega akatawulo kati ate abakazi bayaayi batutunula mu maaso g'abasajja n'amanya nti ono nno mu luvu maaso gamuli mu ngalo kati omusiiga bw'asika ebisambi ati bwabibikkula mbw'otera otengule akutengula otaliko okkuba amanda yakuli enjala osige za bwereere era nze nalinga mukambwe nalinga mukambwe nnyo ssebo bw'oba toli mukambwe oyinza okuddeeka nga tokoze naye nga kyuta ekisaggwamu balinga bavuzi ba booda kazi akukwata ati ekiwato ng'etteeka era balina akakodya ababooda abo abeera avuga bw'ati alina piki gyagisibamu bw'ati kazi najja nakubako amabeere kuno ku mugongo naye tebibasizza bwavumyeya ati amutwalira kasanvu kati ate n'atuuka eri nga zakutwalidde zalina okukuwa tomusasudde ate akusiibuza ne ssente okulaga nti akwagadde kati ate nga omukulu nannyini booda alinze kati booda ebeera eriibwako gwe bakwana n'eriibwako wa trafiki n'eriibwako ono gwe bagirekera ekiro naye abyanze n'eriibwako boosi okitegedde naawe n'ababobe walese waka gwagivuga kati expense n'esukka nga ate eyingiza kitundu oluyimba ensi empya waluteeseteese olaba nga waluteeseteese ekimala kati ze tebakyasobola kumbuuza kibuuzo ekyo kuba kati essaawa zitobola kubuuza kibuuzo nti oyimbye eki basudde yabagamba waliwo yatuuka nga tebakyambuuza nti ayimbye eki baaniriza bwaniriza kati ebyandugga kino ekiseera mulina kwaniriza bwaniriza
kwaniriza bwaniriza kigambo kimu nti afulumizza. Era waliwo mukulu ali Boston, waliwo ali e Canada, babadde bandi bubi nga balusaba naye olwaleero njagala kubulubateerako ate nabo batambuze kubanga bo tebabuuza wayimbye otya bagabugandi gagambye yaluze mutye mugala lutuweereze bamanyi nzaani kati ssebo mu kadonkamu ekyampisa jjeno si kubalize ndisinga amatama amanene ekimpisa jjeno bigambo kwendya sibigula era teri muyimbi aŋŋamba mbu ate ninayo akayimba nakayiya jangu nkakuwe bw'oba onguza oluyimba ate sigula bigambo byewawandiika ogula ki ogula tayito oŋŋamba nyina oluyimba baluyita bamalaaya sigula bino byewayogera ku bamalaaya ngula kigambo kimu bamalaaya nze nengena nkirambulula kati bino byonna nobijjamu notekawo ebibyo nze nendaba ebijja mu kigambo ekyo kuba kati oyinza okuba watandika bannange mugyebale nze ndiwembudduuka kati taata wange yafa n'emyaka 15 vaasi n'ogimalayo ng'oli masawo kubabuuzako kankomewo kanywe ku mazzi okitegedde kati eyo endongo yavaawo kyova olaba nti bino byebimu ku ebyo ebiribeera mu Uganda empya sebo Kyagulanyiigira tugeme abaana mukama nti kula omugugu ebintu bizibu okitegedde ntobana kintu tojja kuwulira mu mbunduga weebuddu simanya ate weetera wali alanya gwayagala okummanya ojja kummanya ngaekiseera kituuse taata wange yafamu gye 12 bannanga awo mulemirembe bantwala ewasenga ate jjajja nangobayo kaakati bye byatuvumyanga ebyo ekituufu abayimbi bedda babikolanga nga bayina eddakiika nnyingi era ne basudde wadde yeeyanjulanga naye yakozesanga magezi nnyo nga tatuukira ku ebyo nti abange ate kaakati kojja mulesayoza bintu yayina engeri gyayimbamu neyeeyanjula mu neeyanjula nga yeeyanjulira mu message ne kafeero neyeeyanjula okitegedde bulungi oluusi ng'asiibula wano ng'asiibula nga wabagambira gyalaze kubanga ye eddoboozi wawuliranga liwulire n'omanya nti oyo ye kafeero okitegedde so kati nange nayagala nnyo enjiya y'abasajja abo sebatta yeeyanjuliranga mu message so si wano mu intro muntu okumala essaawa nnamba nga yeeyanjula ayogera obuvo n'obuddo okitegedde ayogera gye yava simanya byeyeddira akabbiro byonna n'abimalira mu vaasi eyo mu byonna byewayimbye gwe ng'omuntu walyagadde gavumenti empya bwenaaba etandise okukola gwe walyagadde etandikire ku ki gwe kyolaba kisinga okusumbwa mu ggwanga wano kati ekisinga okusumbwa biri ebintu nga 3-4 ebyaddala okukakkanya emisolo abantu bafune nti amazzi tegatumenya kuba gali waffe naye ate tugagula buseere okugayingiza mu mayumba tusasula sente nnyingi amasannyalaze gava waffe naye ate abagoota Rwanda Kenya wawa ate baganyumirwa esinga ffe bannyinigo okitegedde lwa emisolo nti ffe ate bannyinigo tugagula bbeeyi nnyo okusinga ate betugawa ekyo nakyo gavumenti eba erina okusooka n'ekirwanisa abantu basobole okukola nga bafissa kasente ekirala okukola enguudo balwawa lusooke lukolebwe nti omuntu bw'alima emmere bagitikke olwaleero etuuke ku olwo nga nnamu naye kati emmere evundira mu kkubo emmotoka yafudde omupiira gwayabise olw'ekkubo endala zaagudde banoonya endala ebiteekako oli ssente zamuweddeko kakati abantu ne bakola loosi olw'amakubo nawunzika nga sizoni byonna byeyalimye bifudde nga nezigula ensigo tazirina olw'okuba oluusi nga ate yalya ne looni okitegedde so amakubo emisolo mpozi ekyenandisabye gavumenti eteekewo ennyumba nti kati olaba lwera oyo teyeetaaga kuzimbamu yeetaaga okumukolako ensonga nga zakukuumiramu mazzi amazzi galiko okudda eno mu bantu ku lukalu kati ki kye bandikoze abantu okwesiba mu ntobazi badduka mu kyalo lwa kunoonya kyakulya na 10 kubanga balina amataka naye nezirima n'ez'ensigo tebazirina
kyebava baleka amataka ne gafuuka eddundiro ly'emisota ne bajja eno bazimbe mu ntobazi obusiisira bwabwe kubanga ajjako era atembeyemu owina afuneyo ettaano otegedde ajjako era apoote kuba ekampala bazimba nnyo ate mukyala alwawo kakati ki kye balina okukola gavumenti okutondawo emirimu ng'omukulembeze bwe yakyeyamye obukadde 10 emirimu obukadde 10 giba mingi kati omuntu bwakibula nti emirimu obukadde 10 ajja lowooza obadde emidaala gya capati gavumenti erina engeri gyetondawo emirimu mu bantu nga tekugambye nti waawe gwe siika kipusi gwe kola kino kati obukadde nalabako ono omukyalo ono bamwita Namyalo ng'agaba fulampeni agaba esigiriza capati ng'agaba katoni z'eŋŋano nga nti batondawo mirimu olwo senga anti kati entondawo y'emirimu ye yagitondawo nga ye so singa gavumenti era nze muwa respect agamba nti Museveni yamuwa ssente ezo ati muwuliriza teyamutuma kukola ekyo yakikolanga Namyalo okwagaliza NRM erimu abantu naye ng'abamu batya kwogera abakama baabwe ensobi ze bakola nga baziraba nti mukola nsobi nga naye nabo bagumiddeyo lwakufuna kaki kasente omanyi osobola okuba n'omukozi nga newofuka ku kkuba ate okuga nti bosi kyokola kibi kuba amanyi ojja mugoba agamba papa leero ate kokozi kano kamaanyi nnyo kukuba baagaana abafukawo naye gwe olaba ofuseewo n'akulimba kumba akusuula obazoganyiza kati Namyalo ekyo ebyo bakusaasira bye balina okukola nekusasira ebikolako yagaba obuuma oba obukola ki oba bali buwoza mmotoka oba bali era obuuma bwe yagaba omuntu wa buli omuntu abuliddwa kapita akola omudaala gwa chipusi osobola omuwa emmotoka eno mugamba nkuwadde emmotoka ye kubanga era agenda kutunda kuuma ku kuuma kati bye yabawa nga si bye yalina obbawa bw'aba yabawa kati Namyalo kyakola kye kituufu nti Namyalo bw'akwata emidaala miliyoni 10 n'akola buli mudaala eŋŋano amanda fulampeni akadomola ka butto biki ebigenderako n'akuwa n'emitwalo ameka mu bbaasa kitegeeza kapito wa miliyoni emu ng'akuwadde ebikozesebwa n'emitwalo 2 akagenda osasula ekifo w'okolera kati senga ow'abaana 10 ze miliyoni 10 jjukira buli mwana agenda kuba ku mudaala bakolako abantu bameka basatu oba ogabidde bameka emirimu baba bangi kati senga abampuuga nga bye baakola tutte miliyoni 5 ne miliyoni 2 abaana bonna abatalina mirimu Masaka abavubuka mu mageto buwawuwawuwa muveeyo nze nkoze emidaala gya capati gya kakadde emmeeza fulampeni manda katoni yaŋŋano butto n'abiteekawo n'ayita ekisaawe ne kijjula n'agamba abavubuka b'ebukoma nsimbi nga bidde 20 abeeno kyotera nga bidde 20 abo Masaka simanya Lambu nga bidde 20 kati ebyo byonna bandibadde basinza na musinze naye olw'okuba baluvu kati ensi bavuma buvumi olw'obuluvu kwekkusa okitegedde bulungi kati gwe Namyalo talimu NRM alimu NRM omwo lwaki ye tebamuvuma bamanyi omuyisaamu ku ggaali abamuyisaamu omulungi omuntu tasobola kwagalwa nsi yonna kambabuulire tetusobola kwagalwa nsi yonna ate naffe tetukisobola kukyawa nsi yonna ekyo mukijje mu bwongo tetusobola kukyawa nsi yonna ate tetusobola kwagalwa nsi yonna otegedde bulungi omuntu bw'akola ekirungi kiyita ekirungi kati gwe nze bwe mba nga nkulabyeko ensobi obudde bwe mmala nga nkuvuma ate kambumale nga nkubuulira ekyokukola kubanga okuvuma mbanga akulaga nti ndi mulabiwo naye nga tekirina kye kikwongerako wadde okukyusa kiringa abantu abali ku mikutu eyo bali ku mikutu baddira ebintu ebyayita babikolako ku ssaha babikozi bali mu bikola ndugga n'abalala ebintu ebyedda mu biseera bya zituleka ebiki ebyo kati babizuukusa obudde buno nga balaba amaanyi gaffe mangi ne baagala mbu balabe nga tunoonya bwe tuboogererako oba tubakoleko ensasagge bafune bwe batukwatira kati essaawa zino ffe bwe tuba nga twali bakatuliki tuli kati twalokoka temukyasobola kutuzza mu bukatuliki
okitegedde bulungi. Kati gwe ne bwonaalwana nojjayo zisapule zetwayambalanga nozikuba mu ddiiro nojjayo entalabuusi nozikuba wali nga nze nkugambye ndi musamize oba tokyalina kyakuzza oba message mugitegedde abategeera. Bwe nyambala enkofiira eno nga gwe luli wandabanga mu ya yero ne bw'olijjayo ebifaananyi nga ndi mu yero n'obiteekayo essaawa zino ziba ndala. Kitwale ng'omukazi eyafumbanga ewuwo essaawa zino nga mutambulira ku booda oba nga mulina bima nawe musanga nga kati yanobanga ne waali alya mukene naye ng'awulira emirembe kitegeeza mwalina ssente naye nga gwe takulinamu mirembe. Otegedde bulungi. Aba yanobanga gwe omuyita gye wali ssente naye nga ye agamba wano wendi wempulya emirembe mu bwavu bwaffe. Kati naffe ab'NUP oyinza okulaba nga abafala abagala tetwagala byanfuna naye tuwulira emirembe mu ekyo. Kakati abo abazuukusa ebyo ebifaananyi abagera batupositinga batwogerako ebyo si bipya. Ate nga tebannatulwana mbasaba bategeere nti ndugga bwe mba mu mulwano musuula nandisoose kukola lisaaki biki bye yayitamu okufuuka kyali. Oyinza okuba nga gwe kye weetegese okukozesa okunsuula nga tekituuka mu kwota y'ebyo bye nayitamu okuba serebu. Kati oba tosobola kunsuula kubanga nze bwe mba nze nyinza okuba mu birooto byange ngamba nze okufiirwa erinnya abantu 100 bafa. Kati ate gwe ojja oŋŋamba mbu ntiisatiisa ojja kunsuula. Kitegeeza nja kukyusa bukyusa lutambi naawe nnwana nkuteeke ku lisiti y'ekikumi ya family. Soka weebuuze nze gw'olwana kyendi nkyagala kyenkana ki. Okitegedde kuba gwoyinza okundaba ng'eyatuuka ng'era olwanangwe kumba ate nze ndaba nga upcoming nnwana nnyimuke awo mu struggle awo tekukuba oli musajja nnyo okunzisa ku ttaka. Okitegedde kakyayinywa nze bajja kunnyongera wano wetuli bakuba ebyafaayo temubinoonyereze naye tuli waka era bw'oba tonsanze wange ono sebo twakolerawo olulala ssebo onoonyeza wano twakolera twatula nga tutunudde omanyi abantu abasinga baagala tusanga nnyo mu masitudiyo mu mabaala mbu tujooga. Nze wano bwemba mpozi okuva wano nga ngenze mu studio oba mu sawuna naye kati abakyala bwabagoba bintu ebyo munnange. Abakazi obalaba abakazi nze mbalaba nga baana. Otya? Abakazi mbalaba. Omukazi ye muntu gw'okolera bizinensi ya miliyoni 10 eya botiiki n'ogimutuuzaamu era n'omuwa buli kimu n'okimulaga nti emazeyo miliyoni 10. Kakati akavubuka ne kajjanga ggwe ne kaisimatinga kayibula akaboda ne kagulawo engoye za mitwalo aga naye nga nako okuzigula kayagadde kulaga mukazi wo nti kagagga. Kakati bwe kajja ne kagula engoye za mitwalo aga omukazi obwongo buva ku miliyoni 10 zatuddemu ezitudde mu botiiki n'agenda ng'awaana mu banne bannanga akavubuka kalina ssente kaguza engoye za mitwalo aga kubanga bwe wamuwa miliyoni 10 teyamanya gye wazijja tamanyi buzito bwazo. Kati ye alowooza buli lunaku alina otunda engoye za mitwalo ng'ebiri. Kakati kano lwe kaguza eza 5 lumu awunga okukakkana nga kamuwadde ennamba y'essimu kagenze kamwebaseeko. Omusajja yakolera omukazi gundi mu woteeri zino zi restaurant n'agimuwa era kubulya ku ekyo kyogeddeko kifaanagane kino bw'agimukolera n'agimuteekamu kati waliwo akabooda kamuleetera ennyama buli ku makya n'akatumba genda yuyita amatooke leeta ennyama leeta bino leeta biri ate tekamukubiraawo kamuleetera ennyama ey'obwereere. Abakazi balaba ekituufu kati nze mpagira nnyo abantu oba mututte baana mu musaayi oba mu munono ne mujja ne tubayamba. Ekituufu abakazi mulina abaana b'ababooda mulina abaana b'abatembeeyi mulina abaana b'abakasitoma bammwe abaana babasiga cutekisi. Nze nkwadde example lwaki nava ku bakazi sigamba nti siriddamu kufuna mukazi abeera waka naye njagala bajjajjange bankwatireko ngenda okuddamu okufuna omukazi ewaka ng'ekituufu nfunye oyo eyakoowa okuzunga era n'oluyimba lugera fulumaawo nalutumye ekkazi ekkadde kubanga abawala abato lwakuba nkubbira ku nnyimba zange oluusi abawala abato ye muntu amanya nti oleka emitwalo ena ewaka
nakikwata nga kikwate lwolesa akenda ssebo n'ayomba nga azikola n'atabuka kati buno buki bwotuwadde n'omubuuza gwazigaano oyingiza mmeka tulina wadde omudaala gw'ennyaanya mu luyimba olwo era nabitaddemu nti omuwala omuto akolera bajeti ya baafidde ya bukadde 2 naye nga talina wadde akadala ka chipusi ak'emitwalo 3 asiiba waka atudde era nga gwe gwagikolera muli muzigo era n'otagikola n'anoba tebankoledde baafidde n'akaaba amaziga naye nga muli muzigo kati abakazi mukama akuwa buwi ategeera akuwa buwi mukazi mutuufu n'omusanga nga ategeera omanyi abakazi abakuze emyaka kiweewa be yagamba egaali ezikozeeko omukazi akuze emyaka bw'omugulira empale olugoye olw'ebbeeyi 200 anti ayinza okuyombesa okutuga olw'ebbeeyi sente ozoononedde muno batudde waka okitegedde kubanga ye aba ayagala kuzimba ne kati bano abawala baba baakalaba omukoledde bizinensi ya $15,000 tamanyi nawe bakwata kakadde takakwatangako mulundi gumu ng'omutuuziza mu $2,000,000 okitegedde bulungi tamanyi genda mu bondi omukwadde ebisumuluzo mu kifo ky'okuyamba abanako kukuba ayagala bakuba mwe musala temulaba ndi nzija kubanga alaba mbwensi ategeera nnyo kuba baamuwa ebisumuluzo so kati kyombuuzizza nkiddamu nti abakazi bwe ndifuna oyo ategeera nga nze alowooza nga nze ngenda kuddamu okuwasa naye oli mufuna ddi ati alowooza nga ggwe n'okutegeera bw'ali nnema si musango nze nkuze simanyi mmange sikuze simulabangako kitange yafa nina emyaka ena saakula kati ate olwo abaana abanga abalibeera ng'agamba mami wange ali Dubai mami wange ali South Africa mami wange ali Bujuuko kati oyo ate ali nenyakimbu taata waki tulina mukazi waka giri wanyuko giri wanyuko obeereyo bw'oli yagala okujja ewange ojja obeerewo Asani okyegedde bulungi kakati si musango obutaba na mukazi naye tubaako bye twewala oyomba n'otuka n'okoowa oyigiriza omukazi ajjeewo n'ofuuka senga basenga tebakyalina mugaso bo bakyaliyo tebalina nabo tebaliyo kuba nesenga omusanga senga yennyini tamanyi kyebayita kuzza mikono mabega tamanyi mikolo gye bakolera mwana nga yeekonya akagero omundi ogusooka kati ate agera tendeka ky'omuwala senga omusanga senga yennyini eyanditendese omwana ng'ate ebifo by'ekyama yabitwalira ebweru ng'ate akitegedde byakyama kati anaagamba atya mwana nti yambala olugoye oluwanvu tasobola kitegeeza kati abasajja ffe twafuuka basenga b'abakazi naye n'abakazi tebatwibuulirizaako okitegedde so toluddanga mukumbuza bikwata ku bakazi ezimbuuzi z'abaana bato bw'ombuuza omukazi mba ndaba nga mbuuza muwala wange kakati olina abagenyi abaagala okukulaba mbadde nsaba mu bufunze tumalirize simanyi oba kaki bw'olagadde okuba batulaba abagenda obuuliriza oluyimba olwo kyembagamba oluyimba luno lwabwe si lwange buli alukwata luwe muno basobole okumanya manifesito ya pulezidenti kugamba lusaasaane buli wamu okitegedde owa YouTube atulaba essaawa zino nga ayagala odduteekayo waddemba okuluteekayo kati luno bwe mululaba ku TikTok yange oba kuwa wonna woolugye luteekeyo kuba nalubawadde buli omu atambuze lwa ggwanga kuba ne bwe naalugamba nti kanduleke ku YouTube yange ekituufu si lwe lugenda okuzimba amaka lukka ennyimba nkyazirina luno kanduba we buli alufunamu aluwa abalala okitegedde bulungi so embeera bwetyo bweri kale TikTok yo eri etya TikTok yange nina emikutu 3 waliwo guliko Jeno Hassan Ndugga wabaawo guliko Hassan Ndugga official wabaawo guliko Ndugga bamweyana okitegedde bulungi era oba olabako bifaananyi byange byokka wadde n'abalala bateekayo naye wali Ndugga omutuufu tawabula so mubeere bulungi nze oluyimba ndutadde amiina kale toyanza nnyo toyanzeege agagenze Geoffrey Mayanja oluyimba ensi empya alutedde olunaku olwaleero lunyumirwe nga bwe luli n'obubaka bwalwo tulabagane
Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onookyeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti gw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 7529 9346 olwo obenga ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero.